Sinkwanirizaako nnyo mukwano gwange nje sinzo bango otuuliza bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Okola kyamaanyi nnyo gwe afudde emabega ng'owuliriza UG Update TV nga gy'otuninga mmwe abali mutala w'amanja nammwe mbalamusizaako nnyo mmwe bali kwekuumira ku UG Update TV. US a breaking the silence oluvannyuma lwa convoy eya State House mu US okumitinga Yoweri Kaguta Museveni ba breaking the silence. Jjukira nti nno ennaku eziyise emabega wabaddewo meeting ey'ekyama eyakoleddwa President Yoweri Kaguta Museveni saako ne diplomat owa US mu kyama. Kyonna kye bagenze okuteeseganyaako badde bagenze teeseganya byavudde soose egamba nti baateeseganyiza ku bintu by'okusteribilizinga n'okunyweza n'okugumya amagye okusobola okulaba nga gamalawo obutabanguko n'okuzza emirembe mu Africa naddala eri mu East African region mu Democratic Republic of Congo. Tukimanyi bulungi nti nno Congo eri mu kuwerennemba nantalo okuva eri n'abayeekera ba M23 abagambibwa nti nno bagenda maaso n'okuba nga babaakingibwa eggwanga erya Rwanda era balumiriza Paul Kagame okubanga yaseesaamu amagye gano okubanga gafuukira Felix Tshisekedi akayinja mu ngatto. Kakati President Yoweri Kaguta Museveni yasinkanye omu ku ba diplomatic ono nno y'omu ku ba special advisors aba mu State House eri mu ggwanga erya United Nations, Mr. Masad Barros y'omu ku basinkanye President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni boogere ku ngeri gye bayinza okustabilizingamu stabilities ezigenda mu maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo. Jjukira nti eggwanga lino kuva omwaka ogwatandika ebibuga bibiri byagiwambibwako n'abayeekera bano aba M23 omuli ekyagoma Bukavu okosa ne airports bbiri era bwenjogerera abajaasi ba M23 bagenda mu maaso n'okuba nga bagavaninga ebibuga bibiri era nga babyefuze. So abantu abamu bagenda mu maaso n'okumigratinga badisplacingibwa mu bifo ebyenjawulo nesaako ne ku mirwano gy'amawanga agabaliraanye. Kigambibwa nti nno enkulaakulana ne economy egenda eseerebengerera mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo olw'entalo zino ezitaggwa. Jjukira nti ebyasa n'ebyasa DRC badde etawaanyizibwa abayeekera bano aba M23 nga bagikolako obulumbaganyi naye bo abayeekera ba M23 bavuddeyo nga bagamba ensonga essira baliteeka kuba nti kumenya agreement ze baakola mu mwaka gwa 2017 ne gavumenti eya Democratic Republic of Congo ne Democratic Republic of Congo era y'ensonga lwaki olutalo luno lubagenda mu maaso. Bo bagamba balwanirira ddembe lyabwe, balwanirira justice, balwanirira kubanga batwalibwa nga bannansi b'eggwanga erya DRC. Bagamba nti ate ne Felix Tshisekedi ayitiriza okulya enguzi saako ne gavumenti ogifuula famire kubanga bagamba nti famire ye yesinze okwenyigira mu gavumenti eya mwami Felix Tshisekedi. Kati abayeekera bano ezimu ku nsonga zibatagenda kukkiriza era bagamba bo tebaliwo okulwanirira buyinza abula balwanirira justice bwenkanya mu nsi yaabwe. Kati mwami Yoweri Kaguta Museveni okusinkanako ne ba diplomacy teyasinkanye ono Barros teyasinkanye Yoweri Kaguta Museveni yekka wabula yasinkanye ne ba diplomacy abalala omuli ambassador w'eggwanga erya America mu ggwanga erya Uganda basobole okubanga banyweza diplomatic ties wakati w'eggwanga erya America n'eggwanga erya Uganda. Tusuubira nti ebyateekisiganyiziddwa ne Yoweri Kaguta Museveni saako ne diplomate ono mulimu ensonga z'okugaziya n'okustrengthinga amagye okwetoloola East Africa. Jjukira nti nno Yoweri Kaguta Museveni y'omu ku lukalala lwa Africa abagenda mu maaso n'okudeployinga amagye ge mu bitundu bya Africa ebyenjawulo ebigenda mu maaso n'okubeeramu entalo era ze zimu ku nsonga lwaki meeting eno yateereddwawo basobole okulaba nga badissolvinga conflicts ezigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo saako ne mu South Sudan. Jjukira nti nno already Uganda yadeployinga dda amagye eri mu Bunia saako ne mu Ituri provinces okusobola okulaba
okubanga balwanyisa abayekera bano aba ADF saako n'abakodeko kati tetumanyi oba okumitinga ba state convoy mu United States of America kigenda kubanga kirina kyekikyusa tulabe nga Uganda oba eggye lya Uganda erya UPDF liweebwa authority okubanga likubagana n'abayekera bano aba M23 golowooza weekitiibwa kinaaba nkwaniriza ku mu comment section. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa UG Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinensi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanuma kubanga otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwe bajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuukeyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga
weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze, wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli, wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna, bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo, era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda, gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okucommunicatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.